ngule ekipatakanga kigenze tuliyambale ngule tulizimba Uganda epya. People power. Our power. People power. Za abantu bonna abali eyo era gwandaba n'agenda okumpulira tolwana nange olwana na kibiina bwe weeyita ow'ekibiina n'ogamba ndi wa NUP nyo n'enkaana yagitandikawo ate n'obeera nga ate ebigendwa byo tobikola toba wa NUP gwe mulabe waayo asooka oli ku independent okukuta naye naye ng'ow'ekibiina kyateekawo candidate tono ye mutuufu ffenna twayita mu kakungunta nange ndi fulaga beyala naye era nnawangula nga mpisa emmiti ndi nga balabye nti nze asaanidde nze mutuufu ne Ssemaganda baamwetegereza ne balaba nga ye mutuufu nga yasaanidde era ne bamutuwa kakati okusigala ng'olemerako olizisitinga ofaaki era yakukola ki yayokya Masiro omulemereko nti Ssaabasajja Kabaka amunoonya yakola ki n'olwekyo ennyo ekisinza okutwonoona okutuzza emabega kubanga bwe twatandika si bwe twali kati olwaleero mbategeeza nga mbagamba ti oli NUP oli munnankyukakyuka omuntu alyo ambuleera nga 10 na mmeka si yakulumiza obwavu si yakulowooza nti no bw'ota omulonde ogenda kugaggawala bw'oba omwavu era ogenda sigala ng'oli muki n'olwekyo tunde mwami Ssemaganda ku lw'enkyukakyuka ennungi. Omugenzi Nelson Mandela yagamba nti okuguguba nga bakugambye ekituufu kubanga kunywa butwa ng'olowooza bugenda kutta mulabewo. Bwe tukugamba okugolola ambuleera n'ogolola ekirala obanga anywedde obutwa ng'olowooza bugenda kutta mulala. Njagala kukutegeeza nti bw'otogolola ambuleera gwe kennyini onywedde obutwa era bugenda kutta ggwe. Njagala kutegeeza bannabusiro nti wano mu Buganda tulina ebika naye bw'olaba omuntu ng'anyoomye omukulu w'ekika ky'agambye oyo omwewuunyanga era osemberangayo tebabalonda ekkubo ate nammwe temulonda ekkubo. Njagala bategeeza nti ekika kikulu nnyo. Omuntu wava mu kika kitegeeza asobola okukwata ne mwannyina. Kaakati oyo yenna nga yavudde mu kika kya Mbuleera n'agenda n'abeera mu kika ekirala bana njagala bategeeza oyo mumutunuulire nnyo kubanga asobola n'okukwata. Njagala kubategeeza baatandise dda n'okutukwata nga batuvuma nga batwogerako ebikikinike abo tebatulonda ekkubo ate naffe tetubalonda ki ekkubo. Nze Ssemaganda Ronald era nga nze flag bearer wa NUP mu constituency yaffe eno eya Busiro North kubaka wa parliament. Olunaku olwaleero ekitukuŋŋaanyiza wano okwogerako eri bannamawulire si kirala wabula kwetegekera ku kyalo kwa president mu constituency eno. President Sentamu tetukyamwagala bwagazi nga muntu wabula tumulabamu enguudo ennungi, tumulabamu amalwaliro amalungi, tumulabamu amasomero amalungi, tumulabamu future yaffe, abaana baffe n'abazzukulu baffe. So twebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kuwa obubaka bwange eri poliisi n'ab'ebyokwerinda ebibadde bigenda maaso ewalala bye tuze tulaba ewala nga president gy'agenda mumukyankalanya. Twakozesa mukisa guno okubategeeza nti mu Busiro North twewaddeyo okukuma emirembe gyonna n'emirembe gye tugenda okuba nga tukuumye twagala kubasaba nammwe gye mba mutuwa. Temukyankalanya lwe tulaba nti president amala okwogera ne bakuba abantu tiyagaasi ne babakuba emiggo babakuba obuuma obw'amasannyalaze n'ebintu ebirala bamublocking okutuuka mu bifo ebimu. Wano wagenda okujja wateekeddwa okubeera era ye candidate yekka akkirizibwa okubeera mu Busiro North ennaku z'omwezi nga 10. So ffe tumwetegekedde okumwaniriza twagala ab'ebyokwerinda bakuume emirembe twanirize president oba oliawo agende. Tukibasaba nesse kusaba yenna. Manyange njagala okwebaza constituency eno olw'obumu bwe tuyolesezza
olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tulaba department ya registrar nga kulembedde registrar waffe Mwami Kwalo, Owakunga Mwami Kalungi, ba stakeholders abakulembeddwa Mwami Kiseka, ba flag bearer NRM. Unity eno tegenda kukoma bukomi wano, gye tugenda okukozesa okulaba nga tutwala nakyemalira nga kaguddeyo. Kuba tukizudde nti bwe tweyongera okwerumaaluma tuba twongera okulaga nti ebigendererwa byaffe bya buntu, tunoonya bufofofo. Neffe twatudde mu kisenge ne tukkaanya nti tewali kifo kye twagala kyonna, twagala bwa president. Bwe tunafuna obwa president tujja sobola okufuna ebifo byonna, n'abatalina kifo ajja kufuna wakola ki walaga. So ekitugasse wano kubanga twagala nkyukakyuka, twagala kukyusa bukulembeze bwa ggwanga. Nange nzikatiriza meya nga bategeeza ennaku z'omwezi nga 10 olw'omukaaga olujja tewali kirala kyonna. Business gye tulina mu Busiro North eriemu yokka yakwaniriza president. Twebaza bannaffe abaagera enkyukakyuka abavudde batukwasizeeko, eri abali mu kutugulira flaga, abalala bali mu gula umbrella, abamu beeyamye okukola ebiyitirirwa. Twagala n'okukubiriza abalala NUP nga mugimanyi nti yo maanyi g'abantu ne resources zaffe nga NUP yemmwe. Budget yaffe gye tukozesa erimu mmwe, gwe maama ali mu katale, taata asuubula, wa boda, mutukwatireko. Olaba abaana ba NUP nga balina kye bakola mubawe vibe. Ekisinga obukulu ekifaananyi kyoli mu kulaba olwaleero kikulaga nti buweddewo. Ekyokubiri, oyinza okuba nga tukyogedde leero we tufunye opportunity kwogera bannamawulire naye ng'okwegatta oba oli akuze kubaddewo emabega nti obumulumu bwaliwo nga omanyi nti tubadde mu primaries n'NRM ebiina n'ebitundu babirina. Naye nze njagala kwebaza nesekwebaza abantu bonna babadde n'ensonga, kuba ffe tetufaayo biwoolabya ekituufu kuba ekisinga okuba ekituufu kubanga tukolagana. Era kye tukoze olunaku olwaleero kukwatagana, kukolagana, kuzza wabbali byonna bitwala biyinza okuba nga bitukola ki bitwawula. So nze nga flaga bearer kuba bannange neebaza bonna abalabye ekituufu, era ffe twagala kumanya ddi woolabye ekituufu kasita obeera ng'olabye ekituufu. Ekisinga obukulu mu byonna kudda ku kibuuzo kya muganda wange kiyinza okutukosa. Ffe tubalina obulumulumu bannabyabufuzi, naye abalonzi abatulonda bo babadde beegatta dda, era njagala kubategeeza be batusikiriza ennyo batwanguyiza nnyo mu kukola ki mu kwegatta. Ffe twali tulina ensonga zaffe ng'abakulembeze nga bannabyabufuzi naye nga b'ensonga ezibagatta weeziri. So kati naffe tuvuddeyo ne twegatta ku bo ku nsonga zaabwe ze bayimirirako ze basinga okwagala. Baagala bukulembeze bulungi, baagala mirimu, baagala kendeeza ku bwavu bungi, kuwona kibba ttaka, baagala kuwona kiwamba abantu. So ebyo bibagatta naffe bitusikiriza okulaba nti twegatta olunaku olwaleero. Ngenda kujja n'enjawulo ne bukakafu nti ngenda kujja ne gavumenti empya. Gavumenti erina manifesto eri clear. Gavumenti yaffe egenda okubawo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu eyogera ku nguudo ennungi, eyogera ku malwaliro amalungi, eyogera ku masomero nga ga bwerere, ng'abaana basomera bwerere, bafuna n'ekyokulya ku ssomero, nga basomesa basasula bulungi. Gavumenti egyo tugenda okuba nga tukoleramu, twereerezaamu, egenda kuba nga evumira ne sekuvumirira ekiwamba abantu, ekibba ttaka. So nze omulimu gwange ng'omubaka Parliament ndi wano okusuubiza bannabusiro tingenda kubanja ebyo byonna bye mmanyi bateekeddwa okufuna. Ngenda kubeera mu saale mu kubanja omugabo gwabwe nga bannabusiro ng'omubaka Parliament. Wadde ebbaluwa ezituwa olukusa mu bifo byonna we tugenda okukuba enkuŋŋaana tuzirina. Tewaliwo kifo kye twawadde babyakwerinda nga bannannyini kyo tebaatuwadde bukakafu mu buwandiike. So n'olwekyo tukkiriza nti ab'ebyokwerinda bagenda kukkiriziganya naffe ku luutu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okukozesa. Era tubawadde n'ekkuba eddungi nti bw'anaabanga amaliriza main rally yaffe wagenda okuyita asobole okutuuka e Busiro South ku rally ey'okubiri gy'agenda okuba olunaku. Olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo emabega eri wabaddeyo okwerumaaluma naye nga bwe tugambye nti eteefe etuusa ki? Omukyala ne bw'aba yasibye ebintu nga bibadde mu ddiiro omugenyi bw'atuuka abizzaayo mu kisenge oluvannyuma obufumbo bukola ki? Butereera. So tusuubira nti pulezidenti waffe mugatta era agenda kutugatta ffenna nga constituency twogeze eddoboozi limu
okulaba nti Ambulera ekola ki constituency eno twagijja mu mannyo g'NRM tetusobola kukkiriza kuddamu gibaddiza kubanga tebagigwanira ab'ebyokwerinda banaagezaako okukola effujjo twagala okusaba abawagizi baffe mu bukakkamu buli omu alaba ow'ebyokwerinda aleeta effujjo mukwateko mpolampola omukakkanye omugambe nti tuli mu kwenunula nammwe ab'ebyokwerinda tuzze banunula naye tusuubira nti bagenda kukola ffujjo lye bakoze walala kubanga eno Busiro North yanjawulo ku bitundu ebirala era tubabuulira nti mubagenda okusinga okukola emirembe Busiro North ndoza yegenda okulya empanga ne murale zonna twagala okulaba nti yeekulembedde abamu bagamba Yiganga abamu bagamba Masaka naye tusuubira nti erala ya Busiro North egenda kubeera nga esigula n'emiti agala kutujja ku kowuzi ennene batuteekemu amakoona kono oba batudiverting naye nga ekyamazima ffe tuli omuntu omu era tukyali ku kigendererwa kimu era n'ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nga tusindiikiriza nakyemalira n'obukulembeze bwe era mukadde kano kantwale omukisa nze sigenda kwegayirira poliisi na kubasaba wabula njagala kubategeeza butegeeza nti singa kabatanda ne mukola ensobi ne mukola era ne mutaataaganya ebyokwerinda ne muva ku buvunaanyizibwa obunene bwe twabakwasa obw'okukuuma eddembe obw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe ne mulagajjala nga bwe tutera okubalaba nga mulagajjala ng'abantu bababbako ente zaabwe bababbako embuzi zaabwe ne basula ebweru ng'ate twabakwasa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe ku mulundi guno singa mukola era ne mujja ne mutaataaganya olunaku olwo oba ne mulema okwasaganya ebyokwerinda nga bwe tukibasuubiramu mujja kuwa nammwe accountability gye tuli kubanga ffe bakama bammwe so nsaba nti ku lunaku olwo weewaawo tumanyi bulungi nti baganda baffe ab'ebyokwerinda oluusi bafuna okukemebwa tubasaba busabi ku olwo baleme kukemebwa kubanga okwenunula kwa kalulu nga tekandaba na kutuuka kusobola okutandika ku olwo olw'ensonga nti ebbanga lye tumaze nga twekuuma n'empisa nga kyetugoberera kyokka kye tuliko tetusobola kukkiriza ate kusoomoozebwa kuteekebwamu mpisa etabadde nnono ya wano ekirala ky'ensembyayo njagala kukoowoola bannange bwenna bannabusiro bannange mwenna ababadde batannaba kujjukira mulamwa gwe tuliko nti obutwawula obutonotono buyinza okuba bubadde buliwo naye tulina ensonga ennene gye mumanyi obulungi gye njagala okubajjukiza ti mujje twegatte wamu ababadde babulayo mujje twegatte tusobole okununula eggwanga lyaffe nti obutonotono obwo busibibwa ku mpagi tuguse kozi gye tuliko omulamu omukulu gwa kununula ggwanga lyaffe omulamu omukulu gwa kununula Busiro North Constituency kubanga ffenna nga bannabusiro tumanyi byebadde bijja byejjeeyitamu ate naddala okusingira ddala nti Busiro North weewaawo ebadde ejjeefuna abakiise naye ebadde tenafuna ddoboozi nga buvunaanyizibwa bwaffe ku mulundi guno okwegattira awamu okufuna omubaka wa paalamenti agenda okugusa eddoboozi lya Busiro North Constituency ku fulo ya paalamenti Our power, people power, NUP, everywhere. NUP. Basebo ne banyabo bannayuganda mwenna n'okusingira ddala aba Busiro North Constituency nga mwe muli Kakiri Namayumba ne Masuuliita. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yannonze okulembera olutabaalo mu constituency eno okulaba nti Ambulera ewangula era mu butongole njagala okubategeeza nti obuvunaanyizibwa obwo nabukkiriza ne bannange ttiimu eno eriko abantu abalala 3 nga tulina flag bearer ku level ya constituency Honorable Semaganda Ronald
abafulaga beera bonna okuva waggulu ku constituency ne Honorable Naluyima naye atuula ku kakiiko kano. Honorable Naluyima Betty Ethel ng'omubaka wa parliament owa district, nga tulina kukolera wamu ffenna nga Kitole okulaba nti tuwangula akalulu k'NUP. Naye olunaku lw'omukaaga olujja nga 10 January 2026 Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda agenda kubeera mu Busiro North Constituency. Tukozesa omukisa guno okukunga buli munnabusiro North nga tetutunuulidde ddiini yo, tetutunuulidde eggwanga lyo, tetutunuulidde kibiina kyo. Mwenna mujje musobole okuwulira obubaka bw'enkyukakyuka obugenda otuweebwa pulezidenti waffe. Pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 10 olw'omukaaga olujja agenda kuyita mu kitundu kyaffe muno. Tusuubira nti ajja kuyimirirako e Masuuliita, tusuubira nti ajja kuyimirirako e Namayumba ne Kakiri. Era oluva wano tugenda mu lukiiko lw'ebyokwerinda okukkaanya n'ab'ebyokwerinda ekkubo lyagenda okutambuliramu. Era tusuubira nti bajja kukkaanya naffe nti olunaku olwo lwonna pulezidenti yalubuukinga okubeera mu constituency. Era tetusuubira kutaataaganyizibwa kwonna mu bitundu ebyo. N'olwekyo bannankyukakyuka mwenna abantu b'omu Busiro North tubasuubira okubeera nti mujja mu bungi okwaniriza omwagalo w'abangi era pulezidenti wa Uganda 2026 2031 Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eteefe etuusa mugenyi awakane muba mubadde n'obutakkaanya nga omwami n'omukyala. Obutakkaanya obwo bwonna mubuzze ebbali ne mwaniriza omugenyi. Tukimanyi nti wabaddewo okwerumaaluma mu constituency eno, naye ffenna tusazeewo nga tetwetemyemu nti ng'ennaku z'omwezi 10 ku lw'omukaaga buli omu agenda kweyambulamu obutakkaanya bwe, twegatte wamu okwaniriza pulezidenti wa Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bukyalubanga lwa Mmindi Busiro North ebadde tefunanga ku flaga bearer kuba pulezidenti ow'opposition ayita mu kitundu kino. Wabaddewo bakazanyiriza abasooka okuyita ayitamu, naye mbabuulira nti ku mulundi guno ogusookedde ddala tugenda kwaniriza pulezidenti w'abantu mu kitundu kino. Abantu baffe tubasaba muzimbe, tebyandibadde biyitirirwa, naye ebifo awagenda okubeera nga wanirizibwa pulezidenti mutimbe ebibuga byonna, ekya Kakiri, ekya Masuuliita n'ekya Namayumba mu mbeera egwanyiza okwaniriza pulezidenti w'abantu. Olunaku olwo eggulo limu ku Lwokutaano tugenda kubeera nga tukola bulungi bwansi okuyonja ekibuga, pulezidenti akiyitemu nga kiyonjo. Twagala okulangirira nti olunaku lw'omukaaga nga 10 lunaku lwa kuwummula mu Busiro North. Buli abadde n'omulimu ogw'okukola guyimirize, abadde n'omulwadde kwolwo muleke awaka, jangu osooke omalirize olubimbi luno lwe tugendako. Lwaki twagala Busiro North erage ekyokulabirako ekyenjawulo? Nti eno ye constituency ezimu kuzaalwanirwamu olutalo olwaleeta Pulezidenti Museveni mu ntebe, naye yesinza okulyaza amaanyizibwa. Mu Wakiso yonna eno ye constituency esinga okuba obubi, era abasinga obungi Wakiso batugamba ffe tuli Kalamojja wa Wakiso. N'olwekyo obuwanga bungi nnyo obugenda obuli wano ku Ggombolola, era pulezidenti bw'anaabakkiriza tujja kumulaga abajjajjaffe abafiira mu lutalo, naye ng'ekitundu kyaffe tekiganyuddwamu. So n'olwekyo tubasaba mujje mu bungi tusobole okwaniriza pulezidenti waffe, pulezidenti agenda okutwala Uganda yaffe mu Uganda empya. Erimu eddembe tuliyambale engule tulizimba Uganda empya.